Abalwanirizi b'eddembe ly'abantu ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'obwannakyewa bavudde ne bavumirira enkola ya gavumenti ey'okujjangako yintaneeti nga kyokka tebavaayo kuwa bannayuganda nsonga nnambulukufu lwaki bagijjako. Bano banookodde mu biseera by'okulonda omukulembeze w'eggwanga omwaka guno mu mwezi ogwokubiri yintaneeti bwe yaggyibwako okumala ennaku eziwerera ddala. Abakungu bano babadde balabiseeko mu lukungaano olwategekeddwa bannamawulire abagasakira ku paalamenti ku mulamwa ogugamba nti ani alina obuvunaanyizibwa ku yintaneeti bannayuganda gye bakozesa. Okusinziira ku Godfrey Ssebaggala akulira ekitongole ky'obwannakyewa ekya The Unwanted Witness Uganda, gavumenti erina okumanya nti bannayuganda balina eddembe okukozesa yintaneeti naddala bwe baba balina ensonga zaabwe ze baagala okuggusa. Nga naye ekyokuggyako yintaneeti mu ngeri y'ekirindi nga gavumenti yeekwasa nti efaayo ku byokwerinda bya bannayuganda nga kw'otadde n'okukugira abantu obutasaasaanya ebyobuseegu ku yintaneeti. Ssebaggala agamba gavumenti erina okuvaayo nebonereza abantu bano ssekinnoomu olwo abalala basobole okugenda maaso n'emirimu gyabwe. Tulina okuteeka ekkomo mu kutyoboola eddembe ly'abantu ne ku yintaneeti kuba eddembe gavumenti erina obuvunaanyizibwa ery'okulikuuma si erigaba ery'okulikuuma n'okulaba nti liri mu nkola. Otherwise kino bwe tutakirwanyise kigenda kufuuka baana baliwo buli lunaku nga bagamba nti ku lwabyo ebyokwerinda by'eggwanga bw'obanga gavumenti gy'oli nga yonna n'ebitongole ebyenjawulo n'abantu ab'enjawulo abasobola okukola okunoonyeza abalina obusobozi, lwaki abantu bonna obabonereza nti sijja katuggyeko yintaneeti? Lwaki togenda? Olina poliisi, olina amagye, olina CMI, olina biki agencies zisukka ne mu 10. Lwaki togenda n'ogamba nti Ssebaggala oyo akozesa obubi yintaneeti kamukwate? Wabula okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga za tekinologiya Frank Timwebaze, newankubadde yintaneeti ya mugaso eri bannayuganda, abantu bandisaanidde bamanye nti yintaneeti y'emu esobola okuteekawo embeera y'obunkenke mu ggwanga, ng'era gavumenti okukugira embeera eno obutasajjuka y'ensonga lwaki ejjako yintaneeti, nga n'oluusi abantu abamu emikutu gino bagityobodde nga basaasaanyizaako ebyobuseegu. Tulina kulwanyisa abo abaagala kukozesa yintaneeti obubi, okulinnyirira eddembe ly'abalala. Okimanyi omuntu ayinza kukozesa yintaneeti abe obusente bwe bwolina mu banka kye bayita cyber crime. Omuntu ajje ekibayita hacking, omuntu alinye afune ebikukwatako agende mu yintaneeti yo afune ebikwata ku bank account yo sente azigyewo. Kati olowooza gavumenti egenda kusirika? Minisita Tumwebaze era ategeezezza bakolaganira wamu n'amakampuni ag'amasimu okukugira abakozesa bubi yintaneeti. Amateeka ge tuteekawo si gaffe nga Uganda ffeka. Genda olabe Kenya amateeka ogwegali, genda olabe Rwanda amateeka wegali, labeyo mu bazungu internet gyeva. Actually bw'ogenda Britain, UK, London, kampuni z'amasimu baziwe eteeka okusengeja ebiyita mu mikutu gyabwe. Kati wano bw'obyogera abantu baleeta ebintu bibiri ne babigatta. Mulinyirira ddembe ly'abantu kwogera si bwekyo. Kinajjukirwa mu biseera by'okulonda ku ntandikwa y'omwaka guno emikutu gya yintaneeti gyonna gyaggyibwako, ng'era eno yali ensonga enkulu ku mimwa gya bannayuganda ng'abasinga nakati era beebuuza lwaki yintaneeti yaggyibwako, nga gavumenti n'amakampuni ag'amasimu abantu abangi ge beeyambisa okukozesa emikutu gyabwe okufuna yintaneeti tebavaayo kuwa bannayuganda nsonga nnambulukufu. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.